Essula ya 24. Awo ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku 7 mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Ne balaba ejjinja nga liringisibbwa okuva ku ntaana, ne bayingiramu ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo, laba abantu 2 ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo bwe baali batidde nga bakutamye amaaso gaabwe, ne babagamba nti, kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu? Taliiwo wano, naye azuukidde. Mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Ggaliraaya, ng'agamba nti kigwanira Omwana w'Omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi, n'okukomererwa, ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira. Awo ne bajjukira ebigambo bye, ne bava ku ntaana ne baddayo, ebyo byonna ne babibuulira bali 11 n'abalala bonna. Baali Maliyamu Magudaleene, ne Yowaana, ne Maliyamu nnyina Yakobo, n'abakazi abalala wamu nabo ne babuulira abatume ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso gaabwe nga bya busirusiru, ne batakkiriza. Naye Peetero n'agolokoka n'addukana ku ntaana, n'akutama, n'alingiza, n'alabamu ebiwero ebya bafuta nga biri byokka, n'akomawo ewuwe nga yeewuunya ebibaddewo. Awo laba ku lunaku olwo 2 ku bo baali nga bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emmaawo, eyali ewalako ne Yerusaalemi sutaddio 6, ne banyumya bokka na bokka ebyo byonna ebibaddewo. Awo lwatuuka baali nga banyumya nga beebuuzaganya, Yesu yennyini n'abasemberera n'agenda wamu nabo, naye amaaso gaabwe ne gazzibwa baleme okumutegeera. N'abagamba nti, bigambo ki bye mubuuzaganya nga mutambula? Ne bayimirira nga bawootedde. Omu ku bo erinnya lye Kulyopa n'addamu n'amugamba nti, gwe osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi ebyabaamu mu nnaku zino? N'abagamba nti, bigambo ki? Ne bamugamba nti, ebya Yesu Omunnazaaleesi, eyali nnabbi ow'amaanyi mu bye yakoleranga ne bye yayogereranga mu maaso ga Katonda ne mu g'abantu bonna. Ne bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe baamuwaayo okumusalira omusango ogw'okumutta, ne bamukomerera. Naffe twali tusuubira nti y'alinunula Isirayiri. Ate ne ku bino byonna, leero zino ennaku 3 ebigambo bino kasookedde bibaawo, era n'abakazi abamu ab'ewaffe batuwuniikirizza abaakedde okugenda ku ntaana. Bwe bataasanze mulambo gwe, ne bajja ne bagamba nti balabye okwolesebwa kw'abamalayika abagambye nti mulamu. N'abamu ku abo abaabadde naffe bagenze ku ntaana ne basanga bwe batyo ng'abakazi bwe bagambye, naye ne batamulaba. Kale ye n'abagamba nti, mwe abasirusiru abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye? N'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna, n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Ne basembera kumpi n'embuga gye baali bagenda. Ye n'abanga abayisa okugenda mu maaso. Ne bamuwaliriza nga bagamba nti, tuula naffe, kubanga obudde bugenda kuwungeera, n'enjuba egoloobye kaakano. N'ayingira okutuula nabo. Awo lwatuuka yali atudde nabo ku mmere, n'atoola omugaati, n'agwebaza, n'agumenyamu, n'abawa. Amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera, n'abulirawo bo obutamulaba. Ne beebuzaganya nti, emitima gyaffe tegyabadde nga gitutyemuka mu nda yaffe bwe yabadde ayogera naffe mu kkubo ng'atubikkulira ebyawandiikibwa? Ne bayimuka mu kiseera ekyo ne bakomawo e Yerusaalemi, ne basanga bali 11 n'abo be baali nabo nga bakuŋŋaanye, nga bagamba nti, mazima Mukama waffe azuukidde era alabikidde Simooni. Nabo ne bannyonnyola biri eby'omu kkubo ne bwe yategeerekese gye bali olw'okumenyamu omugaati. Awo baali nga bakyayogera ebyo, ye yennyini n'ayimirira wakati waabwe, n'abagamba nti, emirembe gibe mu mmwe. Naye ne beekanga ne batya, ne balowooza nti balaba muzimu. N'abagamba nti, ekibeeraliikiriza kiki, n'okubuusabuusa kujjira ki mu mitima gyammwe? Mulabe engalo zange n'ebigere byange, nga nze nzuuno mwene.
munkwateko mulabe, kubanga omuzimu tegulina nnyama n'amagumba nga bwe mulaba nze bwe ndi nabyo. Bwe yamala okwogera ekyo, n'abalaga engalo ze n'ebigere. Awo bwe baali tebannaba kukkiriza olw'essanyu nga beewuunya, n'abagamba nti, mulina ekiriibwa wano? Ne bamuwa ekitundu eky'ekyennyanja ekyokye. N'akitoola n'akirira mu maaso gaabwe. N'abagamba nti, bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe, bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikirwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. N'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. N'abagamba nti, bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okuggyibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi. Mmwe bajulirwa b'ebyo, era laba mbaweerezzamu okusuubiza kwa Kitange, naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu. N'abatwala ebweru, n'abatuusa e Besaniya, n'ayimusa emikono gye n'abawa omukisa. Awo olwatuuka ng'akyabawa omukisa, n'abaawukanako, n'atwalibwa mu ggulu. Nabo ne bamusinza, ne bakomawo e Yerusaalemi n'essanyu lingi, ne babeeranga mu yeekaalu bulijjo nga beebaza Katonda.